Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Essaala Biikira Maaliya gy'ateesa mmula, Ayi Mariya Kabaka wange mmange, nze neeyanjulira gy'oli nga sirina kye ndekayo, ate nkusingira omusingo gw'okwagala kwange. Kusitulira leero amaaso gange, amatu gange, akamwa kange, omwoyo gwange, nange nkwekwasa nze n'omulamba, Ayi mmange omulungi. Bw'olaba neerimbise ku ggwe, naawe nkuuma, nzibiranga omuddu wo owuwo ku bubwo. Baana ba Katonda mwenna, Father Martin Semanda nze abalamusaako mu linnya lya Mukama waffe era mulokozi waffe Yezu Kristo. Munyenye yaffe eya wiiki, mu maaso ga Katonda oli wa muwendo era wa mugaso. Mu maaso ga Katonda oli wa muwendo era wa mugaso, ye munyenye yaffe eya wiiki eno. Mu kukula kwaffe abamu tetwafuna nnyo mukisa gwa kwetooloolwa abantu batuzzaamu maanyi oba boogera ku busobozi bwaffe okusinziira ku ebyo bye twakolanga ne bwe tweyisanga. Wabula ate ku ludda olulala abantu be bamu baayanguwanga okwogera ku nsobi ze twabanga tukoze n'okutujjukizanga obunafu bwaffe. Nga tutendekebwa mu seminaaliyo wabaawo omwaka gwe bayita ogw'ekigezo oba pastoral spiritual year oba kiwandiise internship mu mbeera eno eya bulijjo. Mu seminaaliyo wasindikibwa mu parish oba mu kifo kyonna omusumba ky'abaalabye okwongera okwetegerezebwa naye yennyini okwongera okwetegereza embeera y'obulamu bw'alafuubanira okuyingira. Mba mmaliriza omwaka ogwo mu parishi ey'Olwebitakuli mu ssaza ly'e Masaka, abakulu bampandiikira ebbaluwa ensemba okweyongerayo mu seminaaliyo enkulu ku mutendera ogusemba oba mu teologiya. Ebbaluwa amazima yali nnungi ddala, yali nnungi okukamala, era neebaza nnyo Father Gonzaga Nsamba yali bwana mukulu ate ne yali omuyambi we Father Tamale Michael kati bwana mukulu we Lwaggulwe. Ng'omwaka gwange ogwo guweddeko era nga n'ebbaluwa baamala dda ogiwandiika neesitula ne ŋŋenda ewa musajja mukulu Father Tamale Michael, yali musajja mukulu ate nga mukadde ako yali omuyambi wa bwana mukulu, nga musaba nnyambe abeeko by'aŋŋamba ye nga bwe yali andabye ebbanga lye nali naye ng'oggyeko ebbaluwa eyali ewandiikiddwa nenjagala njogereko naye ng'omuntu. Kino nakikola olw'ensonga nti yali musajja mukulu, mukwata mpola, mwegendereza, ate bambi yali yampa omukisa okukola naye mu masomero n'okusomesa omugigi. Nga tutudde mu ofiisi ye yaŋŋamba ebigambo bitono, tayogera bingi nnyo. Yaŋŋamba nti mu seminaaliyo Semanda Omukama yakuwa ebitone ebiwerako era n'abiŋŋamba newakuwadde sigenda kubyogera wano. Yagenda mu maaso n'aŋŋamba nti mu byonna ebyo mulimu kino, nakyo sigenda kukyogera naye nga ye yakyogera, mulimu kino kirimu ggwe ate olabika okyagala nnyo era kijja kugasa abantu bangi. Abantu ba Katonda bangi bajja kiganyulwamu, wabula ojja kusanga obuzibu bungi nnyo nnyo mu kukikola. Bw'atyo bwe yaŋŋamba. Amazima gennyini ebbanga lyonna paka olwaleero neebaza Katonda olw'ebigambo bya Father Tamale Michael byayogera mukadde ako. Olabanga yali abijja ku mutima gwe ate ddala nga bizzaamu bambi amaanyi n'essuubi. Ng'oggyeko enneema ya Katonda etalojjeka, ebigambo ebyo binnyambye nnyo okubanga akatono ggwe ampuliriza k'olaba Father Martin Semanda bambi akola mu bwakabaka bwa kitaffe ow'omu ggulu. Akakatono ako kakola okuba nti nkyayina obuvumu n'obumalirivu obukakola. Bigambo ebyo binnyambye nnyo. Buli lwe mpulira ng'ayagala okutendewalirwa obuweereza bwange, ebigambo bye bikomawo ne binvugira mu mutwe mu mutima nenziramu amaanyi. Father Tamale Omukama bambi akumpeere nnyo ky'osinga okwagala era akumpeere nnyo omukisa.
bakadde bange ebigambo ebyo mbyogedde nga nnina wenjagala okubatwala, nga nnina kyenjagala twebuulirireko. Mu buli bwongo bw'omuntu ampuliriza mulimu eddoboozi lya Katonda erimugamba nti mwana wange nakukola mu kifaananyi kyange. Oli wange, oli wa muwendo nnyo era oli wa mugaso nnyo. Naye ekyennaku waliwo opposing powers, waliwo amaanyi agali mu nsi muno agagezaako okusaanyaawo eddoboozi eryo. Amaanyi ago gakola buli ekisoboka okutunafuya, okutulaga nti tulina kye tusobola, tuli ba wansi, tuli babi, tuli banafu, twasiraana, situlina mugaso, tetwetaagibwa. Muloboozi bw'egatyo nga gayita mu bantu bakozesa, gajja buli kaseera. Omulabe bakozesa, malowoozi ago gayita eno neeri nga gajja gatutomera. Okusoomoozebwa, okunafuyizibwa, enkokola n'akasake batukuba bigezaako nnyo okusaanyaawo n'okwogerera waggulu okusinga eddoboozi liri erya Katonda lyensoose nalyo. Mikwano gyange kakibeki tokkirizanga ddoboozi eryo kusaanawo mu ggwe. Eddoboozi liri nti oli wange, oli wa muwendo, oli wa mugaso nnyo, terisaanangawo. Friends, it doesn't matter what we think. What matters is who we are. I'm saying it doesn't matter what we think. What matters is who we are. Gw'oyinza okweraba nga atalina ky'oli, naye Katonda waakulaba ng'ow'omugaso era ow'omuwendo ennyo. Era ng'enteekateeka z'akulinako zisukka ne bw'oyinza okuteebereza. Y'ensonga lwaki okyali mulamu, y'ensonga lwaki akyakutaliza, y'ensonga lwaki akyakukuumye. How you feel, how you look and think doesn't change your value in the eyes of God. How you feel, look and think doesn't change your value in the eyes of God. Nsaba okwata akapapula ka ssente ezeewammwe gwe muli omwe ensi gy'olimu. Akasente kwata akasente ko oba ka $5 oba $10 oba euros 10 bwe kakwate nga kapya bulungi nnyo. Nange nkwata akasente ke kamu naye nga kakadde era keevunzevunze. Tugende mu ssemaduuka oba mu supermarket. Ekyewuunyisa obupapula obwo bwombi ne waakubadde endabika ekyuka, akamu kakadde nnyo era keevunza, akalala kapya. Bulina omugaso gwe gumu. $5 kasigala $5, $10 sigala 10, euros 10 sigala 10, oba kakadde oba kapya. Yes, byonna obiyiseemu, byonna babikukoze, babikutuusizzaako. Mwana wange bakuvunzevunze, bakulaze nga talina mugaso. Yes, wabula mu maaso ga Mukama Katonda wo okyali ddala wa muwendo era wa mugaso. Ekyo nsaba okimanye era okimatire. God doesn't make mistakes. He makes masterpieces. God doesn't make mistakes. He makes masterpieces. And you are a masterpiece in the eyes of God. Kati obuvunaanyizibwa bwo kukuuma ddoboozi eryo nga ddamu mu bulamu bwo. That you are not a mistake. You are a masterpiece. Buli bwe mpulira bye banjogerako nga binnafuya, nga bindaga nga bwe siina kyendi, bwe siina mugaso, nejjukiza mangu ne ŋŋamba nti bano bandaba batyo, naye kye neekakasa omutonzi wange bw'ati si bwandaba. Mu maaso ge nnina omugaso, mu maaso ge ndi musaaseredooti, mu maaso ge ndi kikubagiza eri abantu be bangi, era ndi wa muwendo. And that comforts me and encourages me.
olwo ne njatula n'obuvumu mu mutima gwange ne ŋŋamba nti unless you gwayogera, unless you kill God, which is impossible, I am unstoppable and will successfully move to my destiny. Ŋŋambye bwe mmala okwogera ebyo ne mbirowooza ne nnyimusibwa ŋŋamba nti unless you kill God, gwayogera bino byonna okunnafuya, which is impossible, I am unstoppable and will successfully move to my destiny. Bangi mmwe abampuliriza mumanyi omusajja ayitibwa Gideon mu Bayibuli. Ebyaddala ono omusajja yali teyekkiririzaamu. Mulinga yakkiriza era nga yeematiza nti talina kyasobola. Munnange malayika wa Mukama amukyalira n'amugamba nti Gideon, Omukama ali naawe, oli musajja w'amaanyi era oli muvumu. Malayika yamugamba. N'agenda mu maaso n'amugamba nti Omukama akulonze olwani era otaase abaana be Abayisirayiri ku Bamidiyaani. Malayika yamulaga nti wanjawulo era w'amaanyi ate nga ddala bwe kyali. Wabula ekyewuunyisa kyekyo Gideon kye yaddamu. Yamugamba nti kansubire nti malayika tosaagamu busaazi. Nze gw'ogamba okukola ekyo n'ebyonjogerako, famire yaffe enjavu era ya wansi nnyo era tumanyiddwa ne mu kitundu. Si ekyo kyokka, wabula ate ne mu famire mwonna mwenva nze asingiramu ddala okuba owa wansi era atalabwawo. Ndowooza owulira amaloboozi gano abiri. Lino liwanika Gideon era limulaganga nti wanjawulo eddala kwenafuya nakweraganga bw'atalina kyasobola. Mikwano gyange nsaba eddoboozi eryava mu Gideon lisaanyizibwewo mu bulamu bwo. Sigazze ebya Katonda waffe erikugamba nti Martin oli wa muwendo nnyo, oli wa mugaso nnyo, oli wa bbeeyi nnyo, nkwagala nnyo Martin wange, ogenda kuwaguza, ogenda kuwona, teekawo erinnya lyo, ogenda kusumululwa, ogenda kuzimba, ogenda kuyita ebigezo, ogenda kuba wanjawulo mu nsi, ogenda kuba wa mukisa mu kyalo ne mu kibuga, bizinesi ye egenda kuyimuka ye, abaana bo bagenda kusoma, ogenda kutuuka gy'olaga, ababi ogenda kubalumya omutwe. Kubanga gw'osinza mulamu, leka eddoboozi eryo lisigale nga livugira mu ggwe ne mu mutwe gwo ne mu mutima gwo. Amaloboozi g'ababaka ba Lusifa gaveeko, toddamu kugawa budde. Ye yajja kutta, kubba na kuzikiriza. Ayagala tulaba nga tuweddemu amaanyi era nga twekubagiza. You know what is interesting? Gideon didn't see himself as a strong and worthy person, but this didn't change God's perspective. Byonna bikutuuseeko ye, by'okoze obikoze ye, by'osobezza obisobezza ye, bye bakukoze babikukoze ye, ovulugiddwa. Naye mu maaso g'omutonzi wo kyali wa muwendo nnyo era oli wa mugaso nnyo era byonna bye yateekateeka okukukolera n'okukukozesa talina kyagenda kukyusaamu, talina kyagenda kusazaamu. For whatever happened to you doesn't change his perspective. I'm saying, for whatever happened to you doesn't change God's perspective. Keeping in mind that when things happen, when God mixes with the man, Mukama bambi abeere nammwe. Katonda omuyinza wa buli kantu Patri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu mwenna bambi abampeere nnyo omukisa.